Owulira? Okay, bye. Zamsa Junior School. So I do really take this chance to let you know much about Zamsa Junior School. At Zamsa, we don't only look at academics. We do make sure that our learners go through several things. Like we have a skilling section, which is also an advantage to us within the school. In skilling, we do teach them tailoring. We also handle ICT, that is computer. Then we have hairdressing, fashion. Then we do always emphasize them to go for tailoring, fashion and designs at their free hours, especially after classes. We also encourage them to go for it like over the weekends, Saturday and Sunday. Then besides that, we also have other co-curricular activities like music, dance and drama, football. We do take our learners for swimming lessons like twice in a month. So that is on the side of academics and co-curricular activities. So then in addition to that, in our classes, we do emphasize majorly reading and handwriting, which is a marketing tool. And once a child of lower gets out knowing how to read and write, it really helps. So thank you. Sheikh Salim Mutaibu Mutambala ngomu kubabedde munyonyo ku ssomero lino. Njagala okutwala omukisa guno okusooka okwebaza abazadde baffe abalungi aba Zamsa Junior School abatubeereddewo emyaka 4 gye twakamalako nebala kutubeererawo, ate era ne tubeebaza mu ngeri ey'enjawulo abatukoze sapooti yonna okulaba nti netufuza mu tefuuka ey'enjawulo mu ggwanga lino
tubeera nga naffe twogerwako nga essomero erisinga okukola obulungi kufa nga twali twakatandika okutuuza omwaka oguwedde 7 yabuli yasooka ne tubeera nga twakola bulungi nnyo naye nga newankubadde nga byonna tubituuseeko tulina okusoomozebwa kwetutuukako ng'abatandisi b'amasomero nti mulimu abazadde abajja nga balina ebizibu ebyenjawulo ate ng'essomero lino tulaga ntwagala tulituule nga galiri mu first grade oba 1 grade ku school tusanze nti n'abazadde abamu oluusi bakyusakyusa abaana tebafuna kusoma bulungi olw'okusenguka kw'abazadde olw'emirimu egijja nga gikyukakyuka tubeera nga naye n'onsasula school fees nejja nga ekyuka naye twebaza abazadde baffe tubadde tukyatambudde bulungi tubakutte bulungi okulaba nti nno basobodde okuba nga bakyatongera abaana twebaza katonda nti okusinziira bwe twali luli ku baana be twalina omwaka oguwedde twakatandika olwaleero naye olaba nti at least 75% ku baana be twali nabo tumaze okuripootinga ate nga n'abapya bangi baripootinga ate nga n'abalala bakyaripootinga olwensobi bimu ku bye twebaza katonda tusobodde okutambula okutuuka wano tusaba okubeera nti nno twongeramu amaanyi n'okulaba nga tubeera agamu ku masomero agasinga obukola obulungi amasomero nga minisitule yekulambika Ministry of Education n'ekiri mu ggwanga buli muntu yenna akimanyi mulimu obulwadde bwa mpox obutawaanya obwava omusaidia eya Congo butawaanya abantu mu kaseera kano kati tukwetegekera lwatu enteekeka yaffe ya buli lunaku yonna tulina okumanya nga wano ku ssomero lyaffe obuyonjo bwe tutwala ng'ekikulu ennungi buli pointi yonna ey'essomero tugisaamu okuva woyingira geeti okuva wogenda ku woofiisi n'ogenda ku toyileti n'ogenda ku fumbiro n'ogenda ku kizimbe kyonna kigikomezi kuba ffe tumanyi obulwadde obwo solution yaabwo kubanga tuli bayonjo era yonna enteekateeka yaffe yonna etutambula mu mbeera yonna okulaba nga tuwanyisa obulwadde obwo tuba buyonjo solution yaayo eba buyonjo era nkubiriza bannannyini masomero gonna abeegitica badirekitazi b'amasomero ekintu buyonjo bagiye kuliyonjo waba kulwanyisa obulwadde obwo kanyapo ey'abaana twabaliko mu kyalo bagamba nga bwe twattanga ku masomero twasanganga gazise nga bagamba okuzza abaana ku ssomero bagenda kutandika kulima kukola ki naye kakati nga amasomero gendaku zino agali mu kibuga ngazza musajjiro ya sukulu olaba weewazise ffe tukozesa abakozi okusaawa okulima wonna walikirire ekitegeeza ffe tutandikirawo ekyokubiri wiiki esooka eyaffe abaana bwe bakolera ebibuuzo etuyita beginning ogutaamu ekizamu tegeeza omuzadde abatazizaawo omwakwana mukadde ate ebibigeza abaabimeesinga kakati eyo mentality eveewo abaana balina okutandikirawo okusoma bafune kye bateeka okwetaaga